mussa mu bantu abaafuna obulumi nga nva muki nangamba nawulidde bagamba wavudde mu ndogo n'owaŋŋanguka lwaki wakoze ekintu ekyo kifuna bulungi naye ng'abantu wano wendi wa misa kisemakula ofuna bulungi kati abo baali bamanye ekituufu era nga mwe babasekerera busekerezi ofuna bulungi kati so bangi nga twogera nabo Kavuma abadde Canada nangamba gwesewo okola kinga twogera bulungi Kavuma misa ki ani bonna wenvidde ne UK ndeseyo show yajja kubayo sana so abo tubadde tutambula nabo naye alien skin namutaddewo nti muteeka mu kifaananyi ky'abantu abalumwa besirabangako besinkanangako naye nga balina obuki obulumi bwabwe bebekulu ne mussa mu kiti ky'abantu siyimbangako naye ali bulungi naye nga gamba kyokola kikyamu ofuna bulungi alien skin lwaki yanneewunyisa nti muvubuka alina audience nze siri muvubuka siri ku foomu naye nga gamba nedda tuve ku bya foomu naye wali muki mutuufu so ekyo kyekyamundesiza sigamba nti abala tebanyambye alien skin ekifo kyaffe okyakirina kye baali bakuwa tebawulira nti olina ekifo mu national hotel yes kikyaliwo kifo ki ambassador wa national hotel corporation musajja ono alina ekibuuzo ekyasigaddeyo kiruwa mukwano Bannayuganda balowooza abalyamu olwo ku nnyimba ze wali oyimba ekibalooza nina balyamu olukwe lwakuba sinnafulumya nnyimba okuva wetwakoma okuva ebyo byabeererawo sinnafulumya kiki nyimba kati batuufu okulooza nina bavaamu ekyokubiri sinasayo concert kukakasa ziri akyazimba batakyaziyimba kati bakyali mu bbanga nekyo kyenyinza obbasaba mbatereyo concert ofuna bulungi then nenyimba empya nazo zikole ki zifune baziwule gwe banajja ku concert bagende nti omulaba omusajja oyo namugambye eyimba bunkenke namugaana namugambye eyimba Africa naluganda takyayagala so tuve mu concert nga namwe mumpadde omukisa tuva mu mugamu tusinkana nabo bajje mu concert tusinkane nabo bajje tusinkane nabo bibiri byokka ekyomwami oyo n'ekya naawe kale bisatu ekigambibwa nti nno wakomyewo olya ku zino ezafulumye za campaign nakomya wakomyewo okulya ku zino ezafulumye za campaign kituufu campaign yaddi ezafulumye za 2026 era bebekulu okukonvisinga okome omuyimba oluyimba lwa muzeeyi olulala mayi ne bannamawulire bayiiya atolabika ekyakiyiza kubanga sikyala Uganda 2026 okulya za campaign no ekyo sikyaba na Uganda buzebuza abana Uganda nange ndi munnayuganda nange ndi munnayuganda koke waliwo ekirala naye ate ekyo kyolesa ekyobulimba ate wantu azze kwogera mazima campaign zikyali wala ebyo ekyo kyabulimba kakati tugenze omukulu ono Mr. gwe mwami ani Babita Boniface Meza ya Angola na Agenda TV omukutu ku YouTube agita BM Focus. Wakati Meza ya dawo nemekola bwenti bano bafa. Ni munabya bufuzi. Aina sigala nga munabya bufuzi. Kwa muyimbi omukwaba. Abafesinga obangambe okwawukana obangambe ne bayimbi banno ensonga z'ebyo. Akaluluka nate. Bubaka kiboyinza okuwa abo abagenda okuyiga ebyobufuzi ate nga bayimbi oba nga bagenda okwepuusa ku byobufuzi ne bye balina okusuubira n'engeri gye bayinza okubirwanisaamu. Omuyimbi olw'okuba nti muntu oba artist bw'obaamu ne talent oba n'omutima gw'obukulembeze n'ali kuwagidde oyingire ebyeki ebyobufuzi kubanga nkugambye nti buli lwogamba nti nze Mayanja
kitegeeza olina omuziro tosobola kuga nti ebyemiziro sibimanyi ne bakubuza gwani nzaani nti nze byedini sibimanyi ng'ate gwe Shamimu okay okati oba olimba n'olwekyo buli lwoga nti ndi munnayuganda ekyo kiba kyaki kya byabufuzi ekigambo kyennyini kyolimu kya byabufuzi n'olwekyo sisobola kutuula wano ne mbalimba nti simanyi byabufuzi era sibyagala kubanga ndi munnayuganda ensi zisengekebwa ku besisi ya politics n'ogamba nti eno Rwanda eno Uganda eno Tanzania eno Kenya ziba kyebayita nation what that is under political arrangement so buli ali under that ekituweesa amanya nti nze Ronald kukwawula nti oyo mukristaayo okay nze Swaibu nti oyo muki Muisiramu buli waga ndi Uganda that is affiliate under the political environment of Uganda so you a politician oyinza okuba mu kintu nga tokyagala bwagazi naye nga kyolimu okay yes muyinza okuba mulunda enkoko naye nga toyagala zirunda naye nga mwe muli baki balunzi ba nkoko so that is buli Munnayuganda oli munnabyabufuzi oyinza okuba tonakimanya bumanya n'obubaka bwo eri abayimbi abagenda okwekuusa ennyimba zaabwe nga baziyimba ku byobufuzi because gwe waliyo era ekyakutuukako wakira waba Uganda bakira tubawe message engeri gye bayinza okusigala yesi nga balwanirira kye baagala okulwanya byobufuzi but nga tebayisiza abantu bubi because abantu bagamba bamutuuka eyo abamu kumwe mubaduulira n'akavidiyo kafuluma omu ku mikwano gyo ng'akutta omudidi Bannayuganda abayimbi saagala kubakomako olw'okuba gundi ajja kuvuma politics abamu n'ogenda mu nsiko n'okwata eki emmundu kakyogamba b'okuba emmundu tebakuddize gwe wazze ogenda kulwanira mu suuti bw'oba n'ensonga gy'oyagala okwogera oba bagenda kuvuma oba tebagenda kuvuma yimbirira ku nsonga gikole ki gyogere omusomesa abeeremu ng'asomesa abaana 3 nga nebyasomesa tebabyagala n'olwokuba ye yamanyi olina obbasomesa era bw'omala obbasomesa ne bayiga bakusanga mukubakwebaza naye ticca wali mukamba okusomero naye weebale wanjigiriza okubala so omuntu yenna alina okwolesebwa kwa direction etwala banno mu maaso togireko olw'okuba bagenda kuvuma no bayinza okuvuma okuba tebannakitegeera naye gye bwe bakitegeera bayiga okwagala so ekyo kireme batiisa kujoininga politics nti Mayinja yimba ennyimba z'obufuzi ne bamuvuma so no politics it's from you if you feel it for it kulwa mikwano gyange Shamimu aŋŋambye wano ndera ekitotekayo ekivulu maybe abadde sarcastic abadde asaaga abantu enyota nnyingi bwe kinaabanga bwekyo bwe kiri nja kuteekayo ekivulu tube nga tusinkana ate era Shamimu n'alitaddewo namwe bannamawulire buli muntu naŋŋamba Mayinja njagala oyimba olimba luno njagala oyimba olimba ne oda y'ennyimba naye eve mu bantu alwo tunaavawo nga buli omwana abye n'ategeera nti omusajja ali kino kyensaba tulekerawo buli omu okunsaayansa nga mu bwe mbasinkanye buli omu namuneebuuliza nabo bajje mu konsati asabe luyimba tuyimbe then n'ekibuuzo kye ebibuuzo bisobola obutabaawo naye ampe kyayagala muyimbire tweyanzanye tweyanzeege tukwanirizeyo tukwanirize okomaweeka tukusaba Uganda ekunyumire okay